Yenze Haji Ntege Farouk Sebagala bannamachindi gwe bamanyi nga Haji Kisoboka. Tuli wano olwaleero si lwa nsonga ndala yonna, tuli wano nga tuleese petition yaffe nze ng'omuntu eri EMC yaffe n'ekitebe kyaffe nga tulaga okunyolwa kwaffe n'okulumwa olw'ebyo ebitaatambudde bulungi process ey'okwawaadinga kaadi z'ekibiina. Tetusuubira nga bannamachindi nti twanyomeddwa, twanyigiriziddwa, twekanze ekyatuguddeko kubanga nga abaali beesimbyewo mu kitundu eky'Amakindye West tukoze omulimu munene era nga tugoberera guidelines ezatuweebwa akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ku National Unity Platform. Ebimu ku ebyo kwe kunoonya ground kitukoze omulimu okumala akabanga akanene. Abamu kuffe tugenda kumpi emyaka 7 tuli ku nsonga yeemu. Tumala ekyo ne tumanya mukyala Hajjati Zahra Ruyirika. Yes, tumuwa ekitiibwa alina gye yabadde, bw'abanga teyasobodde kuyitamu gye yabadde ate emmotoka tesobola kumugwira ng'egwira ab'Emakindye kubanga ab'Emakindye baavaayo mu lwatu ne bajja okuvuganya. Kakati gwoba ofuutuseewo ekyo nno kiteeka ekitebe kyaffe n'ekibiina kyaffe ku test kubanga twavaayo mu lwatu ate ekibiina kyaffe ebintu byaffe byakulabisa babiteeka muki mu lwatu buli omu n'abiraba ng'osoma bulungi ennyukuta n'ozeetegereza. Mu abo be tubadde nabo mu lwesi eno terabikako era twali wano ffenna eky'omukisa omulungi ng'ab'e Kampala baatuveetinga ano olunaku be baatusooka okuveetinga abaali beesimbye mu kifo ekyabakyala eky'e Kampala. Ffenaffe abaali mu kifo kino ekirala ekyowa constituency y'Emakindye naffe ne tujja. So kati ekyo kyatutadde wala nnyo, kyatuwadde ebirowoozo bingi nnyo, kyakosezza abantu baffe n'abamu bakyali ku bitanda beekanze bwekanze omusezi ng'abaguddemu ate era gyakoze eki gyabadde. So ndowooza nti ensonga ezo tuzze wano tuziripootinga ey'ekibiina ng'era ekibiina bwe kyatuwa chance nti obanga olina okwemulugunya kwonna okwenkukunala akatinga kuno kuleete ensonga lwaki Haji Ntege Farouk ali wano olwaleero era petition amaze okiteeka